mu mwezi ogwokubiri olunaku lwammwe olwatale sita mumuggulako olutalo olw'emmundu nga naye Obote ekisanja kye kyali kigenda kumala emyaka 5 gyokka. Kitegeeza 1985 December Uganda yali egenda kubeeramu nateera okulonda. Mwenna nga mutudde wamu temwalimu muntu alina kissa kusaasira misayi gy'abannansi gye mwali mumanyi nti mugenda kuyiwa. Kugamba nedda, Obote wa myaka 5 gyokka. Katugumiikirize emyaka gino 5 olw'okwewala okuyiwa emisayi gy'abantu. Tumulinde wali 1985 leero tutekewo embeera etaamusobozese kubba kalulu. Gwe Lwashande ne banno bwe mwali muli mu myaka gya Robert Kyagulanyi Ssentamu 1981 ne mulaba nti waliwo obwetaavu obw'okulwanisa gavumenti ey'akamala ewiikisi 7 zokka nga bagironze, mwakwata ebissi ne muyingira ensiko. Akaseera ako Uganda ng'erina abantu obukadde 14. Ekikolwa kyammwe kino ne kiviirako abantu emitwalo 80 okuttibwa mu bbanga lya myaka 5 lwakubanga mmwe mwagala kujjako gavumenti ey'akamala bwa wiikisi 7 mu buyinza nga bakagironda. Kati laba enjawulo eri mu Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ye ne bwe katuusa akaseera nga alaba nti gavumenti gy'ayagala okujja mu buyinza eri mu myaka 40, ye talowoozezza ku kyakukwata bissi kutirimbula abantu lwakuba ayagala ajje mu buyinza, naye alwanyisa gavumenti ya myaka 4. Asigadde akubiriza bannansi nti tusobola okuteekawo okwetaba mu by'obufuzi eby'emirembe nga tetuyiye musaayi gw'abantu ne tujja oba ne tukyusa gavumenti. Eyo yenjawulo nti abagatta mwenna kanywa n'abeera n'omutima ogusaasira abantu emitwalo 80 be mwattisa olw'okubanga mwe mwagala mujje mu buyinza. Yensonga lwaki mu kampeni ze zonna agamba we are non-violent. Tetuli bantu bafujjo, tulina okusigala nga tuli bakkakkamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu enjawulo endala kummwe mwenna yiino ebirungi n'ebirala ebimulimu. Obote baamulonda Desemba ne bamulangira Desemba nga ggwako. Mu mwezi ogwokubiri olunaku lwammwe olwatale sita mumuggulako olutalo olw'emmundu nga naye Obote ekisanja kye kyali kigenda kumala emyaka 5 gyokka. Kitegeeza 1985 December Uganda yali egenda kubeeramu nateera okulonda. Mwenna nga mutudde wamu temwalimu muntu alina kissa kusaasira misayi gy'abannansi gye mwali mumanyi nti mugenda kuyiwa. Kugamba nedda, Obote wa myaka 5 gyokka. Katugumiikirize emyaka gino 5 olw'okwewala okuyiwa emisayi gy'abantu. Tumulinde wali 1985 leero tutekewo embeera etaamusobozese kubba kalulu. Ekyo temwakikola nga mukimanyidde ddala nti emmundu ze mukutte temugenda mu nsiko kutta misu oba nkima. Mwasalawo ne muyingira ensiko, temwayina bugumiikiriza. Laba nno Katonda bwe yabavaamu ne mutuuka n'okuwangula olutalo 1986 ng'ekisanja ky'Obote kyaggwako dda. Kuba Obote yava mu bukulembeze ng'ekyabulayo emyezi ndooza gyali 6 ekisanja kye kiggweko. Kyali tekituuka we mwawangulira. Kati ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Katonda yamuwa ekirungo kye mutaayina eky'obugumiikiriza, eky'obusaasizi, n'agamba nedda. General Museveni ekisanja okuva 2021 okutuuka 2026 waliwo emyaka 5 tetujja kugenda mu nsiko kussa abantu lwakuba ffe twagala tujje mu buyinza. Katugumiikirize. Ebyo bye birungi ebiri mu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu mwenna bannansi oba bannankyukakyuka mulina okutegeera bino nti Lweshande okuvaayo n'ategeeza nti ye tamanyi aba Lweshande talina musango. Okumanya si kirungo ky'abajjeno, nedda kirungo Katonda akigaba bugabi. Kati omuntu yenna yazaalibwa Katonda nga teyamuwa maaso bw'ajja nakugamba nti munnange siraba aba tazizza musango. Omuntu yenna yazaalibwa nga Katonda teyamuwa bigere bw'avaayo n'abagamba bannange sobola kutambula aba tazizza musango. Gwe ky'olina okukola kiri kimu, ono atalina maaso omuyambi otyo okumukwatako
omusomose akagga. Kye tulina okukolera abantu nga bano ba General Rwashande Katonda bataasobozesa kuwa kirungo kya kumanya nti asobola okutuula na interpreting embe anateka ebirungi ebiri mu Kyagulanyi bye bino ffe tulina kubakwatako bukwasi tujje twogere nabo kwaka akalungo Katonda ke yatuteekamu ak'okumanya nabo kibasobozese okwogerako nga ffe bwe twogera. So Rwashande tabeera mukyamu kuba nti talina kintu kye Katonda kyataamuwa. Ffe tuli bubeezi bannamukisa nti Katonda ffe yakituwa. Ninze Henry Maganda Matia Kyolotudde Rwashande and Company ndowooza kino kidda kubayamba okutegeera ebirungi ebiri mu Robert Kyagulanyi Ssentamu oba endawulo eri wagati wa Robert Kyagulanyi Ssentamu niimwe mwena ekiganda Ssentamu. 1981 ne mulaba nti waliwo obwetaavu obw'okulwanisa gavumenti ey'akamala ewiikis 7 zokka nga bagironze. Mwakwata ebissi ne muyingira ensiko. Akaseera ako Uganda ng'erina abantu obukadde 14. Ekikolwa kyammwe kino ne kiviirako abantu 80,000 okuttibwa mu bbanga lya myaka 5 lwakubanga mmwe mwagala kujjako gavumenti ey'akamala bwa wiikis 7 mu buyinza nga bakagironda. Kati laba enjawulo eri mu Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ye ne bwe katuusa akaseera nga alaba nti gavumenti gy'ayagala okujja mu buyinza eri mu myaka 40 ye talowoozezza ku kyakukwata bissi kutirimbula abantu lwakuba ayagala gye mu buyinza naye alwanyisa gavumenti ya myaka 4. Asigadde akubiriza bannansi nti tusobola okuteekawo okwetaba mu by'obufuzi eby'emirembe nga tetuyiye musaayi gw'abantu ne tujja oba ne tukyusa gavumenti. Eyo yenjawulo nti abagatta mwenna kanywa n'abeera n'omutima ogusaasira abantu 80,000 be mwattisa olw'okubanga mwe mwagala mujje mu buyinza. Yensonga lwaki mu kampeni ze zonna agamba we are non-violent. Tetuli bantu bafujjo, tulina okusigala nga tuli bakkakkamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu enjawulo endala kummwe mwenna yiino ebirungi n'ebirala ebimulimu. Obote baamulonda Desemba ne bamulangira Desemba nga ggwako. Mu mwezi ogwokubiri olunaku lwammwe olwatale 6 mumuggulako olutalo olw'emmundu nga naye Obote ekisanja kye kyali kigenda kumala emyaka 5 gyokka. Kitegeeza 1985 Desemba Uganda yali egenda kubeeramu nateera okulonda. Mwenna nga mutudde wamu temwalimu muntu alina kissa kusaasira misayi gy'abannansi gye mwali mumanyi nti mugenda kuyiwa. Kugamba nedda Obote wa myaka 5 gyokka. Katugumiikirize emyaka gino 5 olw'okwewala okuyiwa emisayi gy'abantu tumulinde wali 1985 leero tuteekewo embeera etaamusobozese kubba kalulu.